The Newsroom, where untold story is revealed. Gwe Munnayuganda agenda maaso n'okubeera ng'ongoberera olunaku olwaleero kaneeno ko kaabwongo era njagala tugende maaso n'okubeera nga vidiyo eno tugiraba n'obwekkaanya ate era n'obwegendereza obw'ekika ekyawaggulu ennyo nnyini ddala. Kaakati nno olutalo luba luseewo mu First Family. Kaakati kino eno nno kiddiridde okuva ku tweeti y'omutabani w'omukulu gyagenda mu maaso n'okubeera nga akola. Waliwo audio egenze maaso n'okubeera nga efuluma era nga eno eraga olutalo oluli munda wakati w'omukulu CDF kwoteeka ne baw'omwana omuwala ow'omunju amanyikiddwa nga Odrek. Kaakati taata ne maama ebiwayi bifuuse bibiri, buli omu ali ku luuyi lulwe. Bivuddewa era ki ekibireese, bitandikidde luddawa? Wano nno wenjagalira ogende mu maaso n'okubeera ng'ensonga zino ozikwata n'obwegendereza, ogende mu maaso n'okubeera nga oziwuliriza ate ozirabe n'obwekkaanya. Vidiyo eno nkusaba girabe ogimaleyo kubanga bw'ogirabako ekitundu oyinza obutategeera kinyusi oba oliawo. Kaakati nno Odrek yaani ye musajja mukulu amanyikiddwako nga Lwabogo era nga ono senior advisor w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyobusuubuzi, okuyingiza ebintu mu ggwanga kwoteeka n'okubifulumya n'okunoonya akatale k'ebirime kwoteeka ebyo eby'obulunzi mu kusi oba wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Ono nno si mulala ye bba wa Natasha, muwala w'omukulembeze w'eggwanga. Tweeti ki omukulembeze amanyikiddwa nga Muhoozi Kainerugaba gye yakola evuddeko akabasa. Nkusaba vidiyo sooka ogimpere like atana subscribinga mukutu Beyond the Newsroom. Kaakati tugenze obusukka sunsuliro ly'amawulire. Njagala leero twekkaanye era njagala ate ensonga tuzikwasaganye bulungi. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'agenda mu maaso n'okubeera nga akola tweet egamba nti Muzeeyi, you arrested my friend Michael Mawanda and you are comfortable taking pictures with the biggest thief in Uganda. N'ateekamu ekifaananyi okuli omukulembeze w'eggwanga ng'ali ne Lwabogo. Kaakati olwaleero nina audio gye nfunye nga nkambwe nnyo nnyini ddala gye ngenda okugenda mu maaso n'okubeera nga nkuwa naawe wekkaanye owulire ku bigambo bino omanye kiki ekiri eyo. Jjukira nti nga tuggyeko bino byonna nga tubitadde ku mabbali, entebe eno singa Mwami Museveni aba agitadde, His Excellence aba gyagala bantu mu famire balinga ba mirundi esatu, naye ng'ebiwayi bino byagenda dda mu maaso n'okubeera nga byeyawulamu era nga mwana watto we twogerera kadde kano waliwo ekiwayi ekigamba nti Muhoozi is our next president. Waliwo ekiwayi okuva mu State House wennyini nga kigamba nti oba oliawo Lwabogo yayinza okugenda mu maaso n'okukwata entebe kubanga mwana muwulize nnyo ate musomi nnyo wabula takola ng'ono atwitinga. Jjukira nti emabega kaawo omwaka ogwedde yeno Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'agamba nti ebyo ebiri wali eri nze Kenya mba nalumbyerumbye dda nemba nga nabakubye dda nemba malawo, ekyo tekintwalira na lunaku kuba era nga mukyaliwo aze alumba mawanga mangi kwoteeka ne sectors ez'enjawulo. Mu tweets ze eggwanga nga Uganda ne taata n'avaayo ne yeetonda ne bagamba nti oyo nno ye mwana waffe. Kaakati nno Mawanda yani eyagenda mu maaso n'okubeera nga asibwa. Ono nno musajja mukulu ava eri mu West era nga akiikirira essaza erimu mu bitundu by'omu West. Gwe omulungi agenda mu maaso n'okubeera nga ongoberera mukutu gwa Beyond the Newsroom. Mawanda gwe njagala ogenda mu maaso
n'okubeera nga nkunnyonnyola wano ogende mu maaso n'okubeera nga otegeera nti musajja mukulu ono bamukyajinga emisango gy'okubeera nga yeenyigira mu buli bw'enguzi amanyikiddwa nga Mawanda era yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 18 mu mwezi gwa Juni mwaka guno eno 2024 mwezi gwe tukubye amabega. Ono nno munnakisinde kya PLU ate era nga mu ngeri y'emu ali munninkini wa NRM. Ono nno yagenda mu maaso n'okubeera nga akwatibwa ku nnaku z'omwezi 18 ne babaka banne okuva mu kibiina ky'NRM okuli Ignatius Mudimi wa Makuyu abo nno ne bagenda mu maaso n'okubeera nga basibibwa oku poliisi ez'enjawulo ku misango egyekuusa ku kulya enguzi. Omuhozi we yaviirayo n'agamba nti ekyakusibisa mukwano gwange Mawanda kyali kiki ng'otambula n'abali b'enguzi. By the way, zikiriza nsooke nkwe ku video ya Frank Gashumba ng'akulaga nti butya Muhoozi bwakola ebintu bino. Video giwe like. Singa Muhoozi yali talwanyisa buli bwanguzi munnaffe Mawanda yali badde aliwuzira yali kwekubika simu ng'akubira yali kata CID temumukwata muwaki Muhoozi mwena mumumanyi CDF Senior Presidential Advisor First Son otegeera singa yali talwanyisa nguzi Mawanda yali badde aluzira mirundi yakolanga bwati. Ensonga za Gashumba nno zeezo wabula njagala ngende mu maaso n'okubeera nga nkuwa audio eno naawe ogende mu maaso n'okubeera nga oba oliawo ogyewulirirako. Bambi musajja wattu amanyikiddwa nga Michael Mawanda yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi gwa July mwaka gwa 1967 atemera mu gy'obukulu 57 ne kakati wenjogerera akyatemera mabega owa Mitayimbwa gwagenda mu maaso n'okubeera nga ongoberera beyond the newsroom. Mutabani w'omukulu ayagala ntebe. By the way, obutakkaanya bwavaawa kwoteeka musajja mukulu ono amanyikiddwa nga Lwabogo. Ono nno mutabani w'omukulu naye nga yawasa muwala we okuva wali eri mu First Family. Kakati nno ebimu ku ebyo bye mutalina kwerabira ebimu ku byo lunaku lumu Otafiire yavaayoko mwaka gwa 2023 April nga 12 n'abaako ebintu ebimu byayogera era ng'agamba nti omulenzi ono mugezi nnyo n'okusukkuluma ku Muhoozi newankubadde wakati awo mu famire mulimuko obutakkaanya naye nga Lwabogo bwe kala tali girya ayinza okubeera nga yajja okuddira President Museveni mu bigere era nga lino nno mwana wattu bwe mba nkubuulidde akatabo ojja genda mu maaso n'okubeera ng'onoonyereza naawe obizuule just nyinza okuwako nti kali ku volume 63 sijja kubuulira ki awo naye era nejja ne bagamba nti member of the First Family opposed to Kainerugaba's ambitions include Odrek Lwabogo, Museveni's influential son-in-law, as well as the president's powerful brother General Salim Saleh, who co-manages the regime with the elder siblings. Bano abasajja project ne plan eteekateeka abaami bano weri naye ng'obutakkaanya we businga okubeera kwani gwe bagenda okubeera nga bakwasa. Ekisinziira ku kunoonyereza kw'enkola ne mu byengenda mu maaso n'okubeera nga ndaba nti omusajja mukulu ono obutakkaanya bwe yasinga okufuna ye maama ali mu maka okubeera nga ayagaliza omuko entebe oba oliawo okusinga ku mwana agirimu. Kakati kankwe audio eno ogende mu maaso n'okubeera nga owuliriza ebigambo bya Lwabogo. Sinzira ku audio eno gye nfunye mu butitizi mu mbeera ey'ekyama ennyo. Audio yino njagala ogende maaso n'okubeera nga ogiwuliriza nawe ali eyo ombuulire ate oba oliawo mu comment section yawo kikyonaaba ogenda maaso n'okubeera nga olowooza ye abaffe tulaga luddawa. Greatest issue Mosei is facing is this lumpen son of his. I don't know what he has over me. I don't know if he's just jealous. I don't know. I don't know. Okusinziira ku audio eyo
nga bwe mugenze maaso n'okubeera nga mugiwulira sirina nnyo bigambo by'amaanyi bye ŋŋenda genda mu maaso nakubeera nga njigattako wabula giwulirize naawe ogende mu maaso n'okubeera nga oba oli awo ate era ogijjamu omulamwa. Ekibuuzo kiri nti tuli luddawa, kiki kye tuliko, kiki kye tuzzaako, Uganda eraga luddawa? Agwa omulungi agenda mu maaso n'okubeera nga ongoberera mukutu guno ate era bwe tugenda mu maaso n'okubeera nga tukuleetera ensonga ez'enjawulo. Tukyayogera bino nkugambye nga bo abateekateeka okubeera nga baleeta Muhoozi Kainerugaba ng'omukulembeze w'eggwanga tebatudde era nga bagamba nti ono ye pulezidenti addako. Abalala bagamba nti taata tajja tutwala n'omwana atutwale. Kaakati byonna nno tusigala ffe tubikwasa Katonda. Ffe nga bannamawulire ogwaffe gwakujja ne twanjula ensonga ne tuzoogerako ate ne tuzeekera bannayuganda naye nga tubakuutira kimu nti musabire nnyo eggwanga lyaffe Uganda ate oba oli awo n'abakulembeze bwe mubateeka mu ssaala. Lwaki temunzikiriza mbateere wano mbagambe nti mubadde bagoberezi balungi, mbagaliza bye munjagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.